bw'atyo bw'ayogera Mukama. Katonda agenda kwogera n'obulamu bwaffe ku programu eno. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Weebale kuba nga olaba ebigambo bino mu kiseera kino kyennyini. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, aweebwe ekitiibwa kubanga asaanidde. Tumwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe nnyo era liweebwe nnyo ekitiibwa. Weebale okubanga olaba ebigambo bino, ate weebale nnyo okuba nti n'amakulu gaabyo ogatwala. Weebale okugoberera program bw'atyo bw'ayogera Mukama buli lwe tubeera ku mpewo, okwogera n'obulamu bwo ku bigambo ebikuzzaamu amaanyi, okwogera n'obulamu bwo ku bigambo ebikuzimba, okwogera n'obulamu bwo ku bigambo ebikuteekateeka olw'obwakabaka bwa Katonda obugenda okujja. Naye ate ne mu bulamu buno obwa buli lunaku, yonna gy'oli gy'osinziira okuwuliriza n'okulaba ebigambo bino, ebigambo bino bikuyamba ne bikuzimba. Genda mu maaso ng'ogobera programu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama. Eddoboozi lya Katonda lisobole okwogera eri obulamu bwo. Lyogere eri obulamu bwo gwali mu nnaku. Lyogere eri obulamu bwo gwali mu kunyigirizibwa. Lyogere eri obulamu bwo gwasobeddwa. Lyogere eri obulamu bwo gwaweddemu amaanyi. Lyogere eri obulamu bwo gwaweddemu essuubi. Eyo y'ensonga lwaki programu eno weeri. Olw'ekyo buli w'owaayo ebiseera bye n'olaba obubaka buno, ozimbibwa, onywezebwa, owanirirwa, n'oddamu essuubi, kubanga mu nsi n'ebireeta essuubi nabyo bitono. Abamu balaba mupiira ne balowooza nti gunaabazaamu essuubi, bagenda okumaliriza ng'ate emitima gibabuuseemu. Abamu babeera mu fashion ne bakyusa eno ne bateekako endala, bagenda okumaliriza nga nabo omutima gubabuuseemu. Abamu bawasa, abalabamanya bakazi bamalaaya, neera nabo bagenda okumaliriza ng'era emirembe tewali. Kale ensi erina ebibonyaabonya bingi, ensi erina ebinyigiriza bingi, ensi erina ebimalamu amaanyi bingi. Ebigambo bino kyebiva bijja nga gy'oli buli lunaku, nga bikukoowoola okudda eri Katonda n'okumanya nti mu ye mwe musangibwa essanyu erya ddala. Manye nti waliwo ebintu by'okola osobole okuba n'essanyu, osobole okuba n'emirembe. Abamu bagendako mu masabo, abalala ne basaddaaka nga balowooza nti banafuna essanyu ery'enkomerero naye teririiyo. Abamu balowooza nti obugagga banaabujja mu kuleeta mayembe na biteega naye nayo tebuliiyo. Abamu balowooza nti banaakyusa ku bakulembeze abafuga ebyalo byabwe banaabeera n'emirembe, naye nga mukyusizza bakulembeze, nga mukyusizza bakiise ba paalamenti, naye ebintu nga byongera kuba bibi. Bamu baleeta n'ebisuubizo eri obulamu bwammwe. Nze kaakati gwe mugenda okulonda, nze ngenda okulongoosa enguudo, nze ngenda okutereeza emyala gyonna egyazibikira, nze ngenda okutereeza buli kkubo lyonna lyonna eriri mu kitundu kino. Enkomerero ya bina ne bamaliriza nga tewali kitereezeddwa. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, programu eno n'obubaka obusangibwa ku mukutu guno buzze kukuzzaamu maanyi, kukuzzaamu ssuubi, kuzimba birowoozo byo, kukuggyamu mbeera yonna mu bulamu bwo erowooza nti waliwo essuubi mu kintu ekirala kyonna ekitali Katonda. Era mu mbeera efaanana bw'etyo kyenva nkutegeeza nti wewombeeke tuweeyo okusaba n'oluvannyuma tugende mu kuyiga kw'olwaleero. Yogera naffe ayi Katonda, Omwoyo Omutukuvu atulungamye atuyigirize byonna bye tugenda okuyiga bituzimbe n'okututeekateeka olw'obwakabaka bwo, naye okusinga ennyo okutubikkulira enteekateeka y'obulokozi nga tuli mu nsi muno, ku bubwe Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye, amiina. Obubaka bwe tutambuliramu mu kiseera kino bwe bubaka obwogera ku Kristo ng'essuubi ly'omwonoonyi. Twamala ekiseera kinene nga tuyiga ku kibi n'ebyakivaamu n'engeri gye kyatukosa, nti ekibi kyatukola bubi nnyo. Okumanya kyatukola bubi nnyo kituleetera okuba nga tuyaayaana okuba n'essuubi, kituleetera okuba nga tuyaayaana okuba n'ekyo ekinaatununula. Ensi mwe tuli efaanana ng'eryato eribbira nga lyonna limaze okujjula amazzi,
nga litandise okubulirayo mu buziba bw'ennyanja ng'omuntu talina waayinza kuddukira. Omuntu afaanana bw'ati alinga omuntu atudde mu kateebe ali mu kukkirira. Kifaanana ng'omuntu ali mu nnyonyi emaze okunogoka okuva mu bbanga ng'eyolekera wansi okukoona ettaka. Okuggyako okuleekaana, okuggyako okusaba essaala esembayo, okuggyako okuyita buli kintu kyonna kye walowooza nkiyinza okukuyamba, essuubi libeera ttono nnyo. Ensi bw'etyo bw'efaanana. Naye njagala nkutegeeze nti wakati mu lyato eribbira, wakati mu kubeera mu kateebe ng'oggwekerezebwayo, wakati mu kubeera mu nnyonyi egenda okutomera olwazi, ne wabaawo essuubi ettono ennyo erireeteddwa mu maaso go. Kati n'ensi bw'etyo bw'efaana, tugireetera essuubi ettono ennyo. Abamu ne batunuulira nga terina makulu, abamu ne batunuulira nga terigasa, abamu ne batafaayo na kuwa biseera. Naye eyo lyokka ly'essuubi kw'osobola okwekwata olw'obulamu bwo obutasobola kubbira, ng'essuubi eryo ye Kristo Yesu. Kati ekyo tuyigako, tuli kuyiga ku Kristo ng'essuubi ery'ensi egenda okusaanawo. Bayibuli eyogera bingi nnyo ku Kristo, naddala mu ndagaano enkadde. Okujja kwe ng'essuubi ly'omwonoonyi tekwagwa bugwi. Okujja kwa Kristo ng'essuubi ly'omwonoonyi tekwabeerawo bubeezi bwe kutyo, kwali kuteeketeeke. Era ebyokuyiga bye tuzze tuyize emabega bizze bitulaga nti mu ndagaano enkadde waaliyo ebintu bingi nnyo ebyali bisonga ku Yesu, nga bwe yali agenda okujja okubeera akabonero ak'ekisa, okubeera essuubi, okubeera amaanyi g'obuwanguzi, awamu n'okutunyweza mu kutegeera Katonda. Okujja kwa Yesu tekwagwa bugwi. Okujja kwa Yesu tekwabeerawo bubeezi kutyo. Yali nteekateeka ya Katonda. It was in the plan of God to save mankind. Kyali mu nteekateeka ya Katonda okulokola olulyo lw'omwana w'omuntu. Erimu ku bikkulirwa gye twasomye gye tutajja kusoma 13:8 lwatugambye ti ye mwana gw'endiga eyattibwa ajjawo ebibi by'ensi. Omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi, oyo Bayibuli gwe yayogeddeko mu Yokaana 1:29 nti ajjawo ebibi by'ensi. Ekitegeeza okuviira ddala ensi bwe yatandika, Katonda yalina enteekateeka ennula omuntu okuva mu kizibu kye, nga n'ensi tennaba kutondebwa oba manya ku kutondebwa kwayo eri ku ntandikwa. Katonda yalina enteekateeka ennula omwana w'omuntu okumujja mu kizibu kino. Lwaki tuli mu puroguraamu eno? Lwaki tukyogerako buli kiseera? Tukyogerako kinywerere mu bulamu bwo. Togenda kusanga ssuubi lya buwanguzi mu kintu kirala kyonna okuggyako mu Kristo Yesu yekka. Essuubi ery'obuwanguzi terigenda kusangibwa mu nsimbi. Essuubi ery'obuwanguzi terigenda kusangibwa mu mbeera ya byanfuna gy'olimu. Essuubi erikujja w'oli okweyongerayo terigenda kusangibwa mu kika kyo mw'ozaalibwa. Essuubi erigenda okuwanguza terigenda kusangibwa mu kintu kirala kyonna kiri athire, wabula ligenda kusangibwa mu kukola kwa Katonda eri obulamu bwo. Ligenda kusangibwa mu kukola kwa Katonda okuyita mu Kristo Yesu. Essuubi erifaananaku bwe lityo lye tukwanjulira mu bubaka bwaffe obw'olunaku olwaleero. Naye katukuzzeeyo mu ndagaano enkadde n'ebyo ebyayogerwa ku Kristo Yesu. Lwaki mbyogerako? Olwo tumutuukeko okunnyonnyola ku bulamu bwe n'omugaso gw'okujja kwe ku nsi, nga tumaze okutegeera nti kuva dda na dda Katonda yalina enteekateeka engazi emusindika ku nsi olw'okulokola omwana w'omuntu. Mu kitabo kya Mikka essula ey'okutaano olunyiriri olw'okubiri, Mikka essula ya 5 olunyiriri lwa 2 lwogera kubeerawo kwa Yesu kuva dda na dda. Agamba bw'ati: naye ggwe Besirekemu Efulansa, gwe omuto okuba mu nkumi za Yuda, mu ggwe mwe muliva gye ndi aliba omufuzi mu Isirayiri. Okutambulatambula kwe kwa dda na dda, emirembe nga teginnabaawo. Gwe Besirekemu Efulansa, mu ggwe mwe muliva omufuzi. Bayibuli bw'etyo bw'egambye. Naye ekigambo kye njagala okuteekako essira kye kino nti okutambula kw'oyo omufuzi kwa dda na dda, nga n'emirembe gy'ensi teginnaba kubeerawo.
Kristo gwe tuwogerako teyasooka kulabisibwa mu Buyudaaya na kuzaalibwa mu lubuto lwa Maliyamu nti eyo yali entandika y'okubeerawo kwe. Ekyo eky'okuzaalibwa ng'omuntu n'abeera mu bulamu bw'abantu kyali mu nteekateeka ya Katonda nga bwe tujja okukinnyonnyola mu biseera eby'omu maaso. Naye nga tannaba kuzaalibwa mu lubuto lwa Maliyamu eyali embeerera, yali yabaawo dda. Bayibuli ey'Oluzungu etugamba from everlasting to everlasting. Mukama waffe Yesu Kristo yaliwo dda na dda, kubanga Bayibuli emwogerako nga Katonda. Olw'ensonga eyo Bayibuli bw'enyweza ekigambo ekitegeeza nti ono yali agenda okuzaalibwa nga bwe tugenda okumusomako mu byawandiikibwa yali waakuba kabaka. Ono yali agenda okuzaalibwa omwana yali waakuba mufuzi. Ono yali agenda okuzaalibwa omwana teyali muntu buntu naye kitaffe ataggwaawo, Katonda ow'amazima. Ono yali agenda okuzaalibwa teyali Muyudaaya Buyudaaya, yazaalibwa mu kiseera kye, naye n'obulamu bwe bwennyini n'ebyo bye yayitamu byali birina kye bisongako. Olw'ekyo mu kyokuyiga kya leero ogenda kutambula nange mu nnyiriri si nnyingi okwetegereza obulamu bwa Kristo mu ndagaano enkadde nga bwe bwayogerwako, naddala okuzaalibwa kwe n'ebigendererwa by'okuzaalibwa kwe. Olwo nno olyoke omanye nti okuyita mu ye Katonda yakola enteekateeka empanvu okusobola okunnyula obulamu bw'omwonoonyi, okubujja mu kuzikirira, okumutuusa ku sseeri okufuna obulamu obwo obutaggwaawo. Bw'otunula mu kitabo kya Kubala essuula eya 24, Yesu Kristo yali wa kuzaalibwa ng'ava mu lulyo olwa Ibulayimu, olwa Yakobo n'olwa Isaaka. Bw'osoma mu Kubala essuula eya 24 n'osoma olunyiriri olw'17 waliwo ebigambo bino. Agamba bw'ati 24 olw'17 nti mulaba naye si kaakano, mutunuulira naye tandi kumpi. Muliva emmunyeenye mu Yakobo, n'omuggo ogw'obwakabaka guliyimuka mu Isirayiri. Gulikubira ddala ensonda za Mowaabu, gulimenyera ddala abantu bonna ab'oluyoogaano. Buno bwali bunnabbi. Ebyawandiikibwa bigambye nti mulabira wala, mulengerera wala. Mu Yakobo mugenda kuvaamu emmunyeenye Esita. Emmunyeenye eno eyogeddwako eyakaayakana ye Kristo Yesu. Agambye nti mu Yakobo mugenda kuvaamu emmunyeenye. N'omuggo, ekigambo omuggo kitegeeza bufuzi na buyinza, n'omuggo ogw'obwakabaka guliyimuka mu Isirayiri. Enteekateeka ya Katonda ey'okulokola omwana w'omuntu teyali yakuyita mu ggwanga ddala lyonna, yali yakuyita mu Isirayiri. Mu lulyo olwo olwa Yakobo, mu lulyo olwo olwa Ibulayimu, Katonda gwe yayita okuva ku lubereberye mwe yali ow'okuyisa enteekateeka y'okulokola omuntu. Oyo eyali okuba emmunyeenye gw'agamba nti mulengerera wala, simulaba bulungi naye mmanyi nti agenda kujja, agenda kuzaalibwa ng'ava mu nnyiriri lwa Yakobo. Oyo yali agenda okulokola ensi, yali tagenda kuzaalibwa ng'ava mu lulyo lwa Kintu na Nnambi. Eyali agenda okulokola ensi yali tagenda kuzaalibwa ng'ava mu lulyo lwa Isimayiri n'Abawalabu. Eyali agenda okulokola ensi yali tagenda kuzaalibwa ng'ava mu Bakyayina na Bayindi. Bayibuli egambye yali agenda kuva mu Yakobo, eggwanga Katonda lye yalonda okuba erirye, mwe yali ow'okuyimusa omulokozi w'ensi eno yonna. Olw'ekyo gwale yabuusabuusa obukakafu bw'okuba nti Kristo ye mulokozi, soma endagaano enkadde olabe obunnabbi Katonda bw'amwogerako nti ddala mu ye buli kimu mwe kyatuukiririra. Era yali wa kuzaalibwa okuva mu lulyo olwo mu ggwanga oba mu kika ekya Yuda, ekimu ku bika 12 ebya Isirayiri. Bw'osoma mu Isaaya essuula ye-11 olunyiriri olusooka ayogera ku Kristo okuba nga yali agenda okuzaalibwa mu lulyo olwa Yese, mu lulyo olwa Yakobo era mu kika ekya Yuda. Isaaya 11 olunyiriri olusooka agamba bw'ati: era mu kikolo kya Yese muliva ensibuka
n'ettabi eririva mu mizi gye liribala ebibala. Bayibuli egambye nti mu Yese mugenda kuvaamu ensibuka, ettabi erigenda okubala ebibala nga liviira ddala ku Yese. Yese ye taata wa Dawudi. Dawudi yava mu kika kya Yuda. Mu kika ekyo mwe mwali omwokuva Kristo Yesu eyali agenda okulokola ensi yonna. Katonda yasiima okuyita mu lulyo olwo ne mu musaayi ogwo mwaba asindika Kristo Yesu okuzaalibwa, nga bwe kyali mu nteekateeka y'okuva edda nti saddaaka ye yaweebwayo ku lwaffe yali yakunnula lulero wa mwana wa muntu na. Lwaki twogera ebigambo bino mu kyokuyiga ky'olwaleero mu pulogulaamu eno bw'ate bw'ayogera Mukama? Twaliyo ababuusabuusa obuvo n'obudde obwa Kristo. Waliwo abamuyita obuyisi nnabbi eyazaalibwa n'abeerako mu Isirayiri. Waliwo abamuyita mutabani wa Yozefu omubazi. Buli omu amwogerako ebigambo naye bye bamwogerako bitono nnyo. Ebimu bye bamwogerako bigambo binafu naye oteeka omuteeka mu kifo ekituufu. Isaaya amwogeddeko nti eyo kikolo kya Yese, ekitegeeza nti agenda kuzaalibwa ng'ava mu lulyo lwa Yese. Bino ebigambo byogerwa ng'ebula emyaka kumpi 7 Yesu azaalibwe, ekitegeeza nti Katonda yalina enteekateeka kuva dda ereeta omwana we ku nsi ng'azaalibwa mu kikolo kya Yese asobole okubala ebibala, afuuke ensibuka, afuuke omulandira okugenda okunywera obwakabaka bw'abaana b'abantu. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, ono Kristo yali ow'okuzaalibwa oba omwana ow'okuzaalibwa yali wa kufuga era anyweza obwakabaka bwe. Bwe njogera ku Kristo soogera ku muntu omunafu. Bwe njogera ku Kristo njogera ku kabaka wa bakabaka. Bwe njogera ku Kristo njogera ku Katonda eyatulokola. Bwe njogera ku Kristo njogera mu oyo omufuzi era avaamu essubi ly'obuwanguzi lya buli muntu. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino era biraba ebyawandiikibwa bitulaga lwatu nti yali azaaliddwa kufuga era yali wakuteekawo obwakabaka bwa Katonda ku nsi bwe tugenda okulaba olwaleero. Mu kitabo kya Yeremiya essuula eya 23 bw'osoma olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga. Yeremiya essuula ya 23 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga ayogera ebigambo bino. Agamba nti laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama, lwe ndiroosa eri Dawudi ettabi ettuukirivu, era alifuga nga ye kabaka, era alikola eby'amagezi, era alituukiriza emisango n'ebyensonga mu nsi. Olw'omukaaga, mu mirembe gye Yuda alirokoka ne Isirayiri alibeera mirembe, era lino lye linnya lye lyamutuumibwa nti Mukama bwe butuukirivu bwaffe. Ennaku zijja bw'ayogera Mukama, lwe ndiroose eri Dawudi ettabi ettuukirivu, era alifuga nga ye kabaka. Ebigambo bino Yeremiya abyogerako ng'atunulira ku oyo agenda okuva mu lulyo lwa Dawudi, agenda okufuga nga kabaka. Amwogeddeko wano ng'ettabi ettuukirivu. Omulokozi w'ensi yalina kuba mutuukirivu, kubanga obutuukirivu bwe bwe bwali obw'okuba obutuukirivu bwaffe, kubanga obutukuvu bwe bwe twali obw'okusaabaana bwe tumukkiriza. Omuntu yenna bw'abeera eyo ne yeeyita omulokozi w'ensi oba n'ayogera ku bulokozi bw'ensi, kino ateekwa okukimanya nti eyali ow'okulokola ensi eno yali wakuba ttabi ttuukirivu. Naye osanga abantu mu mulembe guno ng'oli yeeyita Katonda, naye yeeyise Katonda, amawulire ate ne gafuluma nti ate nabbi gundi, brother gundi, simanya aposo gundi, ate bamugute n'omukazi muloogi. Naye nga wano yayogedde nti Katonda nga n'abantu bamulaba ng'omutuukirivu, awo gonna si matabi galokola. Abantu obuntu abalina omusaayi n'omubiri nga nze naawe, abali emmere gye tulya, abali ku nsi kuno abatambula nga beeyita abatukuvu, nkiddamu ago si matabi galokola. Ono Yesu Kristo gwe twogerako eyalokolera omwana w'omuntu amwogeddeko n'agamba nti ttabi ttuukirivu. Agambye nti agenda kufuga nga kabaka,
agambye nti alituukiriza emisango n'ebyensonga mu nsi. Obufuzi bwa Kristo oba obwakabaka obw'ekisa, obwakabaka obugenda okufuuka obw'amaanyi ag'obuwanguzi, obwakabaka bwe yatandika ku nsi bukyafuga n'olwaleero, kyava agambye nti agenda kuba mufuzi ti n'olwaleero afugira mu bwakabaka obw'ekisa. Agambye nti mu mirembe gye yalirokola Isirayiri ne Yuda. Oyo gwe njogerako ng'ow'amaanyi, oyo gwe njogerako ng'ow'obuyinza, oyo gwe njogerako ng'ow'ekitiibwa. Agambye nti agenda kufuga, agambye nti mirembe gy'alirokola, agambye Yuda alirokoka ne Isirayiri agenda kuba mirembe. Oyo Yesu gwe mbaleetedde mu ky'okuyiga ky'olwaleero. Okujja kwe ku nsi kwali kwakuleeta ebintu bibiri, weewaawo bisatu. Ekisooka agambye nti alirokola, ekyokubiri agambye alireeta emirembe, ekyokusatu agambye agenda kuweza emisango gyonna n'okugituukiriza ku nsi. Okujja kwa Kristo Yesu ku nsi ng'ekyokuddamu ky'omwonoonyi kwaleeta obulokozi gy'ali bwe tujja okwongera okugaziya by'okuyiga byaffe ebinajja. Okujja kwa Yesu Kristo kwaleeta emirembe, ekyo nakyogerako era nakati nkiddamu nkyogere, peace. Okufuga kwe, Kristo bw'afuga abantu bafuna emirembe. Teriyo muntu mubbi alina mutima guteredde newankubadde nga bbye ssente mmeka. Teriyo muntu munyazi alina mutima guteredde. Teriyo muntu mufere alina mutima guteredde. Teriyo muntu mukabana mwenza alina mutima guteredde. Teriyo muntu mukozi wa kibi alina peace of mind. Buli kaseera abeera yeekweka, buli kaseera abeera yeeraliikirira, buli kaseera abeera atya bamwetoolodde, buli kaseera atambulira mu buzibu. Kati Yesu bw'afuga mu bulamu bwaffe n'atunnyululamu embeera ez'ekibi n'obutali butuukirivu, atukulembera okufuuka abantu abalina emirembe. Gw'ayogeddeku wano mu kitabo kya Yeremiya nti oyo agenda kuleeta emirembe. Si ekyo kyokka, ne mu Samwiri ekyokubiri essula ey'omusanvu olunyiriri lw'ekkumi n'olw'ekkumi alina ebigambo bino. Samwiri ekyokubiri essula ey'omusanvu olunyiriri lw'ekkumi okutuusa ku lw'ekkumi agamba bw'ati: ennaku zo bwe ziriba nga zituukiridde, naawe nga webakidde wamu ne bajjajjaabo, ndissaawo ezzadde lyo eririddawo eririva mu ndaayo, era ndinyweza obwakabaka bwe. Oyo ye alizimbira erinnya lyange ennyumba, era ndinyweza entebe ey'obwakabaka bwe ennaku zonna. Mukama asuubiza olulyo lwa Dawudi. Newankubadde gwe ng'ogenda kufa, newankubadde gwe ng'ogenda kuwummula, naye olulyo olwo terugenda kuggwaawo. Mu lulyo olwo ngenda kusitula omufuzi, omukono gwe gugenda kubeera ku ye. Agambye nti obwakabaka bwa Dawudi bwali bwakubeerawo kiseera kyonna, si bwali bwakuggwaawo. Olwaleero Kristo Yesu eyazaalibwa mu lulyo lwa Dawudi n'akwata omumuli oba n'akwata omuggo gw'obufuzi ogw'olulyo olwo, obufuzi obukyaliwo n'olunaku olwaleero. Essaala yokka gye nkusabira kwe kukkiriza obufuzi bwa Kristo bufuge ne mu ggwe, kwe kukkiriza obwakabaka bwa Kristo obeere mu bwo, bwe bwakabaka obw'ekisa, bwe bwakabaka bwe yaleeta ku nsi, bwe bwakabaka bwe yabikkula. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, kino njagala okimanye era okitegeere nti obwe bwakabaka bwe yabikkula, bwe bwakabaka bw'ayagala okubikkula eri obulamu bwo, bwe bwakabaka bw'ayagala okubikkula eri amaka go, bwe bwakabaka bw'ayagala okubikkula eri abantu bo. Kubanga obufuzi bw'agambye nti bwa mirembe na mirembe, up to now obufuzi bwa Dawudi bukyaliwo mu bufuzi obwa Kristo Yesu. Oyo eyafuuka embala, eyafuuka ensibuko, eyafuuka entandikwa ey'obufuzi obw'ekisa obw'ebbanga lyonna. Kikyo tutegeeza kye kino nti mu kyokuyiga kino, mu puroguramu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama, tukusembeza okuyingira mu bwakabaka bwa Kristo, nti omwana ono eyazaalibwa yali wakufuga bbanga lyonna. Endagaano empya yokka si yeyogera ku Yesu, endagaano empya yokka si yennyonnyola bye yakola. Endagaano enkadde ejjudde ebyawandiikibwa bingi ebijjayo Kristo nga ddala yateekebwateekebwa kuva dda na dda okubeera omulokozi w'ensi era omununuzi waayo.
okuzaalibwa kwe kwayogerwako n'ekifo gy'agenda okuzaalibwa n'omukyala agenda okumuzaala atamanyi musajja. Mu Mikka essula 5 olunyiriri olwokubiri twalusomye olwagambye nti gwe Beserekemu Efuransa. Mikka essula 5 olunyiriri olwokubiri lwagambye nti naye gwe Beserekemu Efuransa gwe omuto okuba mu nkumi za Yuda, mugwe muliva gye ndi aliba omufuzi mu Isirayiri. Yesu Kristo yayogerwako mu ndagaano enkadde ng'agenda kuzaalibwa mu Beserekemu eky'Ebuyudaaya. Nga ebula emyaka miyitirivu Mikka agenda okwogera ebigambo bino ng'ebula emyaka mingi Yesu Kristo azaalibwe. Naye n'amwogerako ng'agenda okuzaalibwa mu Beserekemu. Muganda wange ne mwannyinaze alaba era awulira ebigambo bino. Olaba nga Bayibuli yalaba dda nti Kristo alizaalibwa. Bannabbi b'endagaano enkadde baali balengera dda nti Kristo alibeerawo. Bannabbi b'endagaano enkadde baali balagula dda nti mu Beserekemu mwagenda okuzaalibwa. Katonda alina enteekateeka za buli kintu. Teri kintu kimugwako, teri kintu kimutomera, teri kintu kimusisinkaaniriza. Ebintu byonna Katonda byakola biri mu nteekateeka ye. Ekyo kiyige naawe mu bulamu buno tiokolanga ebintu ku nteekateeka nga Katonda wo bwali ow'enteekateeka. Ekyokubiri omanye ti obulokozi bw'ensi eno bwateekebwateekebwa olwo buli muntu yenna abuyingiremu. Kino kye twogerako ekya Kristo okubeera omulokozi w'ensi tetwogera ku bigambo kubinyumyako bunyumya. Twogera ku mazima agali mu kigambo kya Katonda, twogera ku mazima ga Bayibuli, twogera ku mazima ago g'oteeka okumanya awamu n'okukkiriza. Mu pulogulaamu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama eraga nti Kristo Yesu nga tanaba kuzaalibwa mu Beserekemu eky'Obuyudaaya nga Bayibuli emwogeddeko nga bannabbi bamulengedde tiddala agenda kuzaalibwa. Ekyo kitegeeza ki? Ti teyali wa kuzaalibwa buzaalibwa mu Beserekemu Efuransa kyokka. Ne Bayibuli egambye ti n'agenda okumuzaala agenda kubeera mbeerera. Isaaya essula 7 onyole 14 n'abagambye tugenda kutunuulira Kristo mu ndagaano enkadde nga Bayibuli bw'emwogerako, bannabbi nga bwe baamulanga. Olwo tumutuukeko okumwogerako, nga tukimanyi tiddalo ye nannyini buyinza. Okujja okutulokola yali nteekateeka ya Katonda. Okujja kwe ku nsi teyajjanga mwana wa mubazzi. Okujja kwe ku nsi teyajjanga mwana wa Maliyamu. Okujja kwe ku nsi teyajja buzinga nnabbi eyaliko mu Isirayiri, naye yajjira mu nteekateeka ya Katonda ey'okulokola omwana w'omuntu. Wulira Bayibuli bw'egamba. Isaaya essula 7 olunyiriri olw'14 agamba bw'ati: Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero. Laba, omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, alizaala omwana wa bulenzi, era alituumwa erinnya lye Immanueri. Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero. Akabonero akaali akukakasa nti ono omwana agenda okuzaalibwa ddala mulokozi. Si mulokozi wa Isirayiri ng'eggwanga lyokka, naye mulokozi wa nsi yonna. Tazze buzinga abalala bwe bajja, kubanga tetulinaayo nnabbi yadde omuntu yenna mu byafaayo by'ensi eno okutuusa olwaleero eyazaalibwa ng'azaalibwa mukazi yekka. Bayibuli kyeva egambye nti ngenda bbawa akabonero. Omukazi atamanyi musajja aliba olubuto, gwe tulaba nti obitabula. Omukazi atamanyi musajja ate abeera olubuto. Kyova olaba nti leero bantu bangi batabuka n'ekirowoozo ekyo. Babuuza ebibuuzo eby'obuntu. Manyi waliwo ebibuuzo omuntu by'abuuza ng'agezaako okulwanagana n'ekirowoozo kya Bayibuli, ng'abuuza nti ate kati Maliyamu yafuna ati olubuto nga teyeegase na musajja. Ekyo ne Maliyamu yennyini nakyo yakibuuza, si gwe asoose. Mu magezi ag'obuntu ne mu kufumitiriza okw'obuntu okuzaalibwa kwa Kristo tekuliiyo. Mu magezi ag'obuntu n'okufumitiriza okw'obuntu okuzaalibwa kwa Kristo tekuyinza kukkirizika. Naye njagala nkusomesa ebigambo bino muddirire wootudde niyona gy'osinzira okubiwuliriza. Ti mu magezi ag'obuntu tekisoboka, naye mu magezi ag'obwa Katonda ekyo kyangu nnyo, kuba Katonda bw'ayagala kibe era kibeera. Bayibuli gyeva egambye ngenda bbawa akabonero. Ngenda kwawula Kristo ku bantu abalala bonna. Ngenda kwawula Kristo ku bannabbi abalala bonna.
ngenda kwawula Kristo ku bantu bonna be musinze eyo gye muli gye musinza abamu musinza abantu bannammwe. Tulina ddala enzikiriza namba wano mu Uganda erina abagobereza abatali mutwalo gumu naye abali mu kakadde, ng'abagoberezi bano basinza muntu nga Katonda. Njagala mbajjukiza ebigambo bino. Katonda yatuwadde akabonero akagenda okulaga omulokozi w'ensi. Katonda yatuwadde akabonero akagenda okulaga oyo agenda okununula abaana b'abantu okubajja mu kibi, keeko omuwala atamanyi musajja ate okubeera olubuto. Era agambye nti omwana oyo bw'alizaalibwa agenda kutuumibwa erinnya lye Immanueli. Ekigambo Immanueli kitegeeza nti Mukama ali naffe. God is with us. Kiki njagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze? Omwana ono yali agenda okuzaalibwa alaga kino nti Katonda ali naffe. God is with us. Lyerinnya eryali ligenda okumutuumibwa. Wali bwe twasomye emabega mu nnyiri zaffe yagambye nti erinnya lye bwe twasomye eri mu Yeremiya ssula ya 23:6 yagambye nti erinnya lye tugenda kumuyitibwa Katonda w'obutuukirivu bwaffe. Is the God of God our righteousness. Kaakati wanayogedde n'agamba nti erinnya lye linayitibwa Emmanueli, kitegeeza nti Katonda ali naffe. Mu mwana ono eyali agenda okuzaalibwa teyali nabbi ali naffe, nedda. Yesu bwe yali ku nsi teyali nabbi ali naffe. Yesu bwe yali ku nsi teyali musumba ali naffe, nedda. Yesu bwe yali ku nsi teyali mukulembeze ali naffe, nedda. Yesu bwe yali ku nsi yali Katonda ali naffe. Mu Yesu Kristo Katonda yali wano. Mu Yesu Kristo Katonda yalya naffe emmere. Mu Yesu Kristo Katonda yatambula ku ttaka ly'ensi eno. Mu Yesu Kristo Katonda yabuulira enjiri. Mu Yesu Kristo Katonda yatabaganya abantu. Mu Yesu Kristo Katonda yanunula ensi. Yesu yali Katonda ali naffe. He was God with us. Yali Katonda ali naffe muganda wange ne mwannyinaze. Lwekyo gwalabye ebyokuyiga by'olwaleero nkikutadde mu birowoozo beera kinyweze nti bwe naatandika okwogera ku Kristo Yesu nze soogera ku mwana wa Yozefu omubazzi. Bwe naatandika okwogera ku Kristo Yesu nze soogera ku mwana wa Mariyamu. Bwe naatandika okwogera ku Kristo Yesu soogera ku Muyudaaya eyazaalibwa mu BC ng'atandika amanya nga ggwako. Bwe naaba njogera ku Yesu Kristo soogera ku Muyudaaya eyaliwo n'afa nga bamukuba emiggo. Bwe naatandika okwogera ku Kristo Yesu n'obulamu bwe ne kyonna kye yali ngenda kuba njogera ku Katonda eyali naffe wano ng'azze okutulokola. Yeremiya essula ey'okusatu olunyo 15 lumwogerako nti yali agenda kuyigganyizibwa. Yeremiya 3:15 luwogera ku baana abaayigganyizibwa ne battibwa nga baagala okuzikiriza Yesu mu buto bwe. Agamba era ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guli, abalibaliisa n'okumanya n'okutegeera. Yeremiya essula ey'okusatu 15 ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guli, abalibaliisa n'okumanya awamu n'okutegeera. Ono Yesu yali musumba. Katonda gwe yatuwa okutuliisa, Katonda gwe yatuwa okutuwa okumanya awamu n'okutegeera. Yali waakuba musumba w'abantu, yali waakubaliisa emmere ey'obulamu, yali waakubawa okumanya awamu n'okutegeera. Koseya essula y'e11 olunyiriri olusooka nawo waliwo ebigambo wano ebikulu bye njagala okwogerako. Koseya 11 olusooka agamba Isirayiri bwe yali omwana omuto namwagala, n'empita omwana wange okuva mu Misiri. Ebigambo ebyo eby'okuyita omwana w'okuva mu Misiri tubireetera ddala tubitwala ku bulamu bwa Yesu. Yesu yayigganyizibwa bwe yali nga yakazaalibwa. Kerode bwe yanoonya okumuzikiriza kubanga bamugamba nti oyo azaaliddwa agenda kuba mufuzi mu Isirayiri, aliwangula, abafuzi bonna baliba wansi we, teriyo bwakabaka obwali bugenda okuyimirira mu maaso ge
Kerode bw'awulira ebigambo ebyo n'agamba nti nedda ono omusajja nina kye nteekwa okumukolera. Bwe yawulira ebigambo ebyo n'agamba nti nedda ono omusajja nteekwa kumusaanyaawo, kubanga yamanya newankubadde mwana muto naye agenda kufuuka omusajja ow'amaanyi, agenda kufuuka, kubanga abasajja bali abagezigezi bwe bajja nga banoonya ne bayitawo ewuwe n'ababuuza mulagawa, ne bamugamba ntugenda okulaba omwana azaaliddwa eyo, aliba mufuzi, aliba w'amaanyi, baamulangako dda. N'agamba bwe mumulabanga muŋŋambanga, ne bamanya nti omusajja ono yalina ekigendererwa kya butemu. Era bwe bataamugamba nga wayiseewo ekiseera n'apima ebbanga n'agamba nti abaana bonna abalenzi abali wansi w'emyaka 2 bonna mubatemeteme, mubatte mubasaanyeewo, ng'alowooza nti omwo ne Yesu Kristo mwe yali agenda okufiira. Kuva dda nadda nga Setaani tayagala nteekateeka ya bulokozi, era bw'atyo bw'agiziyiza n'eri obulamu bwo, bw'atyo bw'agaana enteekateeka y'obulokozi eno okubeera ekitundu ku ggwe, bw'atyo bw'agaana enteekateeka y'obulokozi eno okubeera ekitundu ku bulamu bwo. Nga bwe yalwanisa Kristo afe ng'akyali muto, bw'atyo bw'ayagala n'enteekateeka y'obulokozi oleme kugimanya, kubanga bw'onaategeera enteekateeka y'obulokozi eno ojja kuba n'essuubi, kubanga bw'onaategeera enteekateeka y'obulokozi eno ojja kuba obulamu bwo bugenda kuwangula ensi eno. Ekyo Setaani takyagala. Kinva nze nokoola nti enteekateeka y'obulokozi eno ogimanye era ogitegeere era ogyanirize, kubanga Bayibuli eyogedde ku Yesu nga ddala ye mwana omuto eyakwakulwa okuva mu Misiri. Okubeerawo kwe okwa Kristo ono gwe tugenda okwogerako n'okulambula, kubeerawo kwe kugamba kuliko ekigambo ekigamba nti teyali wa kubeera muntu buntu kyokka, naye amannya agamuyitibwa galaga nti yali wa kuba w'amaanyi. Isaaya essula ey'omwenda onyolwa 6 agamba bw'ati: kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe, n'okufuga kunaabanga ku kibegabega kye, n'erinnya lye liriyitibwa ndi wa kitalo, ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Omwana atuzaaliddwa ffe. Omwana ono gwayogerako mu Isaaya essula y'omwenda onyolwa 6 agambye nti wabulenzi atuweereddwa ffe, Kristo yatuweebwa ffe. Omwana ow'obulenzi ono agambye nti okufuga kunaabanga ku bibegabega bye. Kristo buli lwayogerwako mu ndagaano enkadde ayogerwako ng'omufuzi. Oli ayinza okubuuza nti obwakabaka bwe buliriddawa? Nange ne muddamu nti obwakabaka bwe bwa kisa obufugira mu bulamu bwa buli muntu yenna amukkiriza era n'amutegeera. The kingdom of God is here. Obwakabaka bwa Katonda buli wano. Era olw'okuba buli wano ebyawandiikibwa bigambye nti okufuga kunaabanga ku bibegabega bye. Agambye n'erinnya eriyitibwa nti wa kitalo, ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, kitaffe ataggwaawo. Aliyitibwa wa kitalo, aliyitibwa ateesa ebigambo, aliyitibwa oyo ow'amaanyi. Agambye Katonda ow'amaanyi, kitaffe ataggwaawo. Bwe njogera ku Kristo Yesu soogera ku muntu buntu, njogera ku Katonda ddala, kitaffe ataggwaawo. Njogera ku Katonda ddala, omufuzi ow'emirembe eyakkiriza okwambala omubiri gw'obuntu ajje ku nsi n'ekigendeerwa kimu eky'okulokola abantu okubaggya mu bibi byabwe. Olw'ensonga eyo obulamu bwe n'embeera ze n'obulamu bwe yayitamu butwolekera ddala omulimu gwe. Kye njagala okusembyayo olwaleero ku ebyo ebyayogerwa ku bulamu bwa Yesu Kristo mu ndagaano enkadde kigenda kuva mu Isaaya essula eya 53. Essula yonna osobola okugisoma n'ogimalayo kubanga eriko ennyiriri 12. Naye essula eno yonna eya Isaaya bw'ogisoma ekunnyonnyola obulamu bwa Yesu kye bwali bugenda okuyitamu, nti okujja kwe ku nsi kwali kulimu ebigendererwa bya Katonda okutulokola. Naye Katonda yandirokodde atya omwonoonyi okuggyako nga omusaayi gwa Kristo guyiise? Kubanga Bayibuli egamba awataba kuyiwa musaayi tewaba kusonyiyibwa. Essula yonna ey'e12 eya Isaaya erimu ennyiriri nnyingi nnyo.
naye ze njagala okusomako ze zino olabe obulamu bwa Yesu Kristo nga bwe bwafaanana. Ani akkiriza ebigambo byaffe? Ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama? Kubanga yakulira mu maaso ge ng'ekisimbe ekigonvu era nga ekikolo ekiva mu ttaka ekkalu. Talina mbala newankubadde obulungi, era bwe tumulaba nga tewalina kalungi akatumwegombesa. Yanyoomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era yamanyira obuyinike. Era ng'omuntu abantu gwe baakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa bw'atyo ne tutamuyitamu kaabuntu. Bw'atyo Kristo bwe yafaanana. Obulamu bwe bwajjula kunyoomebwa, obulamu bwe bwajjula kunyigirizibwa, obulamu bwe bwajjula kuyisibwa mu maaso. Tewali yamumanya, tewali yamutegeera. Yakulanga ekisimbe ekigonvu, n'akulanga ekisimbe ekikulira mu ttaka ekkalu eritalimu yadde amazzi. Obwe bulamu Kristo Yesu bwe yayitamu. Olunyo olwokuna paaka olw'omukaaga lwe njagala okusembyayo, agamba nti mazima yeetikka obuyinike bwaffe, n'asitula ennaku zaffe, naye twamulowooza nga yakubibwa, yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa, naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabeetendebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Ffe ffenna twawabanga endiga, twakyamira buli muntu mu kkubo lye ye, era Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe bwonna. Bw'atyo Kristo bwe yajja ku nsi ekyo kye yabeera, Mukama n'ateeka ku ye obutali butuukirivu bwaffe bwonna. Yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe. Okujja kwa Kristo ku nsi yali aze kwetikka buyinike bwo. Okujja kwa Kristo ku nsi yali aze kwetikka musango gwo. Okujja kwa Kristo ku nsi yali azze okuyimirira mu kifo kyo gw'osobole okubeera omulamu. Obutali butuukirivu bwo bwonna n'ekibi kyo kyonna n'omusango gwo gwonna Katonda yagukwata n'aguteeka ku Kristo oyo. Bwe yamala okugumuteekako, olwo ggwe n'olyoka oba n'essuubi ery'okuba omulamu n'okutuusa olwaleero. Nsaba Mukama anyweze essuubi eryo mu bulamu bwo. Okuyitamu ebyo byayogera ku Yesu mu ndagaano enkadde kabibeere nnamuziga kwe tuneetoolooleza okukkiriza kwaffe awamu n'amaanyi gaffe. Genda mu maaso ng'olaba puroguramu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama. Genda mu maaso ng'ongoberera, kubanga ate bye tugenda okuzzaako bigenda okugirayo ddala obulamu bwa Kristo naki kye yakola ku lwaffe olw'okusobola okununula okuva mu kizibu ky'ekibi okufuuka abaana ba Katonda n'okufuna obulamu obutagwa. Mukama akuwe nnyo omukisa. Katwewombeeke tusabe. Mukama tukwebaza kubanga oyogedde naffe okuyita mu kigambo kyo. Ndagaano enkadde tulaze obulamu bwa Kristo n'obunnabbi obwamwogerwako. Naye tulabye nga yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe. Tusaba naffe otwambululeko ennaku, endwadde, ennyiike n'okunyigirizibwa kubanga Kristo yabyetikka. Mukisa go n'ekisa kya wamu n'emirembe bibeere wamu naffe ffenna na buli muntu yenna alabye ebigambo bino. Bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mukama akuwa omukisa. Zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Zisanze abaka. Zisanze bizinensi. Zisanze eby'ensomayo. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama mu nsi tazza bangi. Muleevi gwe. Omuleevi. Eddoboozi lya Katonda lyagala okwogera eby'obulamu bwo. Abantu ba Katonda boolonese. Abantu ba Katonda sibakoze nga Katonda mwayagala. Abantu ba Katonda bamenya amateeka ga Katonda. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Mangu nnyo omwoyo kugenda kubaka mangu ekitwa. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo.